Mayebazibwe nnyo abooluganda. Nange nnyimiridde wano okwebaza Katonda kubanga Katonda mulungi. Neebaza Katonda asobola dadi nga bw'agambye ajja emmere ku kasasiro esuulibwa nga teri asobola na kugirya nga teri asobola kugyagala n'agijjayo n'agiyooyoota n'agifuula ensonga. Nebaza Mukama ku lwa Mutundwe. Nebaza Katonda dadi sifukamira nti gwe Katonda naye kinkakatako. Nebaza Katonda ku lwa tataafe Omusumba Tom Mugerwa, ku lwa maama waffe Justin Mugerwa. Mu butuufu tujje Mutundwe nga tetulina bwe tuli, naye Katonda yabawa ekisa ekisembeza abatalina bwe bali. Dadi Mukama akuwa omukisa. Nebaza Mukama we najjira Mutundwe mu butuufu nga ne bwoba ng'oyagala otya bwe ngamba nti obeere mukwano gwange nga tosobola kunjagala. Nzijukira ebiseera ebyo we najjira wano natandika okujja nga ndina olubuto. Waliwo mukwano gwange eyandagirira n'aŋŋamba tugendeyo gendayo naye nga sibyagala, ng'era bw'obeerawo ng'oli musibe naye ng'ate olowooza oli mugezi. Naye nebaza Mukama mpola mpola n'entandika okujja ng'ensi enkutte ng'enfunzizza. Nava mu kyalo ewaffe ng'ensi yanfunza okuva mu buto bwange. Nakula simanyi nti ensi erimu essanyu, era nakula simanyi nti omuntu ayagalibwa, era nakula simanyi nti nange ndituuka ekiseera ne mbaako kyendi. Mukama yeebazibwe. Nali nagaanibwa mu kika mu nnyumba ya kitange nga teri okusoma kwali kwagaana, ekyo nga nakita kubanga nafuna olubuto nga ndi mu P6. Nalina emyaka 16. Saalufuna lwakuba nti nali njagala, naye ng'emizimu gy'ekika n'ennyumba ya kitange bwe yali obusibe obwaliyo yankonekitinga nemaliriza nga ndufunye. Mukama yeebazibwe kubanga bwe nalufuna nemaliriza nga sirina kirala kiddako okujjako okufumbirwa. Mukama yeebazibwe. Era ekiseera ebyo taata waffe yatuuka ekiseera nga ffe nze nda ya maama wange nga ffe byana nga ffe gaana, nze nakula bampita amannya 3. Bampita lino, bampita kino, bampita guno, era nga bw'ogamba guno ng'amanya bayita nze tekyetaaga kuyitaba nzija buzzi. Bwe bagamba kino kiririddawa nga nzija buzzi, bwe bagamba liririddawa nga nze nzija. Mukama yeebazibwe. Nze nakula nga sambalangako lugoye lugulibwa nti balungulidde nganze, wabula ngezirekeddwawo baganda bange. Nina mukulu wange tataffe yali ng'akola mu Central Market ejjinja, kati yali mutunzi wa ngoye enkadde. Kati bwe yazijjangayo nga bo babawa nga nze ezibaleseewo ze bampa. Mukama yeebazibwe. Wakati mu mbeera eyo ng'ayayaana okufuna njagala nga simulina, naye bwe nafuna olubuto ebintu ne byonoonekera ddala, neŋŋaanibwa n'endiba n'ensiraana. Maama waffe ebiseera ebyo nafunira olubuto nga sisita wange gwenzirako eyansa okufuna olubuto, ne maama waffe n'anoba, ne tugenda ne tumugoberera. Ne mukulu wange yali asoma, yali mu siniya 3 ng'agenda mu siniya 4. Taata waffe n'amuma school fees ku lwaffe ababiri abafunye embuto. Wafuna olubuto ng'oyagala kubona ku bizibu? Dadi olubuto saalufuna nti njagala wona bizibu, naye gurupu nali muto ate nembeera n'emikwano nga mikulu. Kati emikwano egyo mwalimu abawala nga balina famire nga bava mu famire engaga, ate nga ffe ewaffe, nze ewaffe nga bwe mbagambye, taata waffe teyali nnyo mubaavu ennyo, teyali nnyo mubagaga, naye nga tiisayika waali. Kati ffe ewaffe nga tetulina nti nga bw'ogenda ku ssomero bakugulidde oba kyapati oba bakupakingidde ebyokulya nga tugenda na kawunga ng'eggwolu, lumonde nga kyekyokulya, oba muwogo, amawolu. Kati bano abaana bajjanga ku ssomero n'ebyokulya. Kati olw'okuba nze neebaza Mukama nti nali mugezi, Mukama yeebazibwe. Kati bano abaana b'abagagga nga amagezi tebagalina, kati nze nga ndya ku byabwe olw'okuba nali mugezi. Ne batuuka ekiseera ne babikoowa nga baŋŋamba ebyaffe byolya naawe ovujja bisasula. Mukama yeebazibwe. So awo mu piriyodi eyo bwentyo nempangibwa nenfuna omuvubuka nankola olubuto. Si lwakuba nti nali njagala.
Mukama yeebazibwe. Nendufuna omuvubuka n'adduka kubanga taata waffe yali mukambwe nga bwe bakugamba nti Tomasi akoze bw'ati obewa mwami Tomasi waliyo ensonga mulokolenga ekyalo kyonna kitya taata waffe yali mukambwe nnyo kati ng'ekyalo kyonna kimutya. Omuvubuka bwe yafuna olubuto nalina wa 16 ye nga wa 17 embuzi n'embuzi fena nga teri ayagala twala munne. Mukama yeebazibwe. N'adduka ku kyalo nange neemaliriza nga tudduse tugenze ne maama waffe ne yeewombekera nange ne tumubeerako nga tuli abawala basatu. Sista wange yali asoma bwe yagaana okusoma bwe baamuma school fees naye n'afuna olubuto ku kyalo wa maama waffe gye bamuzaala ng'omusajja alina abakazi 2. Ne tubeera ne maama waffe mu nnaku empitirivu ennyo. Maama waffe bwe yeewombekera nga batunda walagi. Maama wange ng'atunda walagi okufuna sente ze tunaafunamu sabbuuni oba ekyokulya oba ekintu kyonna. Mukama yeebazibwe. Kati wakati mu mbeera eyo maama wange nga akaaba. Olunaku lumu nali nkaaba amazzi gange embeera enzibuwalidde nga sirina busobozi bwonna. Nayagala nnyo okusoma naye kyannumanya kubanga kati mu periodi eyo nga obusoma kuganye. Ne ngamba taata wange nkusaba onnyambe nzireyo ku ssomero kubanga abasomesa baali banjagala. Waliwo omusomesa omwe yali ansomesa neebaza Mukama yajja na wano yalokoka kati. Yagamba Edith bw'obanga Katonda asobola okufuula ekyo ky'oli tekyetaaga kumbuulira njiri. Yali anjagala nnyo. N'aŋŋamba gamba muzeeyiwo asobola okukuwaayo at least ekitundu nange ntoopingeko. Waakiri kiri kyenkulabamu kisobole ovaayo. Bwe nagamba taata wange yaŋŋamba gwe waddankaana ebyokusoma byagaana. Ti mu mbeera eyo maama wange nga akaaba. Olunaku lumu nali nkaaba amazzi gange embeera enzibuwalidde nga sirina busobozi bwonna. Nayagala nnyo okusoma naye kyannumanya kubanga kati mu periodi eyo nga obusoma kuganye. Ne ngamba taata wange nkusaba onnyambe nzireyo ku ssomero kubanga abasomesa baali banjagala. Waliwo omusomesa omwe yali ansomesa neebaza Mukama yajja na wano yalokoka kati. Yagamba Edith bw'obanga Katonda asobola okufuula ekyo ky'oli tekyetaaga kumbuulira njiri. Yali anjagala nnyo. N'aŋŋamba gamba muzeeyiwo asobola okukuwaayo at least ekitundu nange ntoopingeko. Waakiri kiri kyenkulabamu kisobole ovaayo. Bwe nagamba taata wange yaŋŋamba gwe waddankaana ebyokusoma byagaana kasita ogaana biba biganye nembivaako. Nensalawo ng'omuntu okuyiiya nalima kasooli nentema ebikata bya lumonde nga ndowooza nti bwe naatunda njafunamu school fees nzire ku ssomero byagaana. Nemaliriza nga tugenze ne maama waffe naye olunaku lumu nali nkaaba ng'omwana mulaba nga nange wendi ng'embeera nzibu. Maama waffe nga abazadde be bonna baafa. Kati waka waaliwo omuti nga gulimu amalaalo. Nengenda nenkaaba amaziga nga bagamba abafu bayamba bwe bakaabira n'obayita basobola okuyamba. Nengenda ku malaalo g'abo abagenzi abaali bamuzaala nembegayira nembagamba munyambe nange at least nzireyo nsome munyambe nembayita amannya naye saafuna kuyambibwa. Cousin brother affe bwe yajja n'abuuza Edith aliwa. Maama n'amugamba wuuli eri ali ku malaalo gy'akaabira. Najja n'aŋŋamba obadde ki? Neemugamba mpulira ensi egaanye. N'aŋŋamba bw'ati Edith wazaala omwana tokyasuubira ssuubi lyonna bw'ozaala oba omaze kati oli mukazi. Tandika obulamu obw'abakazi abakulu. Ogenda funa omusajja ofumbirwe naye aga Katonda muggulu nga sirinaayo yadde nankwana yadde ansiiya. Nga sirinaayo yadde essuubi nti walisobola ovaayo. Kyava ŋŋamba tokaaba ndina mukwano gwange asobola okukuwasa kubanga yeetaaga omuwala omuto. Musuubuzi atunda agula kasooli osobola obala minzaani. Nagenda okulaba mu butuufu nga minzaani nsobola ogibala. Omusajja n'ajja yamuleeta kawungeezi. Bwe yantunulira nali mwana muto nga ndi muwala ng'ekiwala nga bw'omanyi ebyana ebitibya nga byaka mu myaka 16. Bwe yandaba yali mukulu emyaka 45 nga ndina 17. N'agamba cousin brother wange nti omuwala amulabye musiimye mwagala ngenda amuwasa. Nali sirina option.
Sewaliwo kukyala tewaliwo kwanjula okuba nali mukoowe embeera nga yantabula nga ndi awo nakkiriza bukkiriza ne tugenda ne tutandika obufumbo. Yanona kawungeezi nga zze n'akagaali kamaanyi ga kifuba nantwalira ku kagaali kamaanyi ga kifuba nga ngamba kankutwalike wa mukwano gwange nkuzze. Yanvuga antwala mu maka ng'ewaka wantwala waliyo abakazi 3 ngenda kuba waakuna. Bwe natuukayo natuukira mu kayumba kaali kasiisira yali saawa nga 2 ez'akawungeezi. Nagenda okulaba nga obwana bujja nga bunyaniriza nga abakazi bajja. Ekyasinga okunkwatako siyesirierabira bandeetera fene n'olwaleero ekyo ekintu ekinzivanga mu bwongo nga fene bamuteeseeko omunnyo ne bamuteekako ne kamulali. Mukama yeebazibwe ne bampa. Kati bwe nakwata okulya ne neebuuza oba biki bino kiki bwe bityo bwe bibeera anyway ne binnema. Nagenda okulaba nga ntandise obufumbo. Ennyumba yali yassubi kasisira nga tekuliiko nzigi, tugirimu abakazi 2, omu ali wali yamuzimbira akake n'omulala ali waali, fe ababiri nze omuto gwe bawasizza n'omukulu twali mu nnyumba emu. Oli omukazi nga maama wange kyenkana jjajja wange naye nga ngenze kubeera mukazi mujja we. Mukama yeebazibwe ne ntandika obulamu obuto. Ngenda okulaba nga byaddala ndi mufumbo, sikyasobola kudda wa maama, sikyasobola kudda wa muzeeyi. Nembeera awo mu bulamu obwo nga bw'omanyi omuntu aliko obusibe bukuyunga ku muntu gw'ofaanana naye. Nafumbirwa omusajja ono nga mukulu ng'obulamu buzibu. Ne ntandika okulima, nakula nga mmanyi buli mulimu gwonna. Ne ntandika okulima nga gwoyiiya n'olima kasooli n'olima lumonde n'otetenkanya mangu ddala, mangu nnyo ne nzaala abaana mangu nnyo. Ne maliriza nga mpezezza abaana 4. Mukama yeebazibwe. Ne ntuula mu bufumbo obwo emyaka mingi olw'okuba nti nali mwana muto. Abasajja b'oku kyalo kwali ku kkubo nga bayitawo n'obugaali nga bagamba Jimmy watuleetedde ekyana ekiwala. Kati ng'ekyo kimuluma n'asala amagezi okulaba nti ansibirawo n'agenda mu ddogo. Yandoganga nga bampa ebyokulya ng'obwongo tebuliimu yadde nti bandoga. Ng'aleeta ekindaazi ng'akireetedde mu kikooti n'agamba liira eno weka n'endya. Nga ndowooza feva naye nga ndoga. Mukama yeebazibwe. Naye neebaza Katonda. Natuuka ekiseera nendabanga mu butuufu obulamu bwe ndimu si bwange. Ne mmalirira olunaku lumu emyaka 10 nga nfumba mu bufumbo naye nga tewali ssanyu tewali mirembe. Ne ŋŋamba olunaku lwe lulikya ŋŋenda kuva mu maka gano ŋŋende. Neebaza Mukama Katonda we yadde nga toli mulokola aba yakumanya. Mukama yeebazibwe. Nenima kasooli ne neetegeka bulungi ne ŋŋamba kasooli wange gwenima olwo nga mpezesa abaana 4. Ne ŋŋamba kasooli wange gwenima ŋŋenda kumutunda ndekereko abaana bange beenaabandeseewo. Abaana abakyala bano abamu bamala ne bagenda, abaana bonna ne babampa nga nze mbalina. Nagenda okunoba mu maka ago ng'omwana gwe nasanga nga muto ng'omukulu ali mu P7, omuto ng'ali mu P5 P6 n'abalala bwe batyo, naye nga banjagala kubanga nali njagala abaana. Mukama yeebazibwe. Neebaza Mukama nti olunaku lwakya neemalirira ne ŋŋamba olunaku lumu ŋŋenda kunoba mu maka gano ŋŋende ntandika obulamu obupya. Mukama yeebazibwe. Terwalwo olwo ne ntunda kasooli. Omusajja oli yali tasuubirayo mu magezi ge ne mu kutegeera kwe nti buli kya n'ennoba. Naye Katonda nga bw'ali omulamu ebiro nga